Nsubira wiki wagitandise bulungi. Eno alipota Embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye ebitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga Ntebe yawezezza millimeters 34 n'obutundutundu 6 okusinziira ku alipota gye twafunye. So nga ate Kabale yawezezza millimeters 9 n'obutundutundu 6. Olwo Masindi neweza millimeters 7. Kino kyaviiridde ku mpewo empeweevu ezikuntanga ziyita mu bibira by'e Congo okudda mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Saako n'empewo empeweevu ezikuntanga ku nnyanja Nalubale okudda mu bitundu ebyo ebyebulunguludde. Enkya ku makya tusubira akasana okwaka nawe kakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubale tubisuubira okuba n'enkuba. Olwo nno olw'eggulo tusubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebimu mu bugwanjuba tubisuubira okuba n'enkuba. Ngane bugumu eri waggulu lijja tukira ku degrees 33 eyo mu kitugumu so nga ate ekibuga ekikulu Kampala tusubira ebugumu kutukira ku degrees 28. Olwo mu nsozi ez'e Kabale ebugumu tulisuubira kutukira ku degrees 23. Ebuga ebirala mu nsi ekibuga nga Kigali, Dodoma, saako ne Johannesburg tubisuubira okuba n'enkuba so nga ate mu Tokyo saako ne Dubai tusubira akasana okwaka nga bwekakubakuba nga mwetobeseemu n'ebire nga n'ebbugumu lijja tukira ku 29 eyo mu Dodoma. Ebyo tusobodde okufinayo okuva mu kyongo ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku Embeera y'obudde tukubiriza gwena ali eyo okutandika okusiga ebimera byo kubanga tusuubira enkuba ogendera ddala maaso n'okutonya. Okufuna ebisingakawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Nze Agnes Nalukwago nkwagaliza wiiki ennungi. Weeraba.